era nga nekakasa nti ekyokugikanika kye bagambye nja kugikanikanga nina okugika bantu genda okugivuga nja kumusasulanga nga manyidde ddala ddala nti abantu abateeganye kubanga twali ku kitebe batuloopera nti bakubira omuntu essimu saawa mmeka ez'ekiro ajja atwala omulwadde waliwo n'ajjayo enkya waba omulwadde abadde agala obwangu obwetaaga emergency ambulance n'ogamba ate gwekoze enkiruvayo esaawa musanvu oyinza okusanga omulwadde akoze eki so tugenda kufuba nnyo nnyo tufune drive wa ambulance ng'asobola okuba ng'agiriranye ng'obuzibu bwe bujja bw'abaako engeri gy'abatawaanyaamu nga mulaba nti mumuloope kubaffe tumuwandiise nga ffe tukola ki mumuloope kubanga abantu tuyinza okuleeta ekintu nga kino nawobawo ate akyefuga n'agamba nti anteraako ebiri nkole ki nezijje so nno n'ensonga eyo tubadde tusaba ebintu bye tugenda okukola tubifunemu ffenna ffenna tubigaburwemu nga ttimu nga bwe twagamba nti tuzze kukolera abantu ate tugende kubibawa ate biyambeko abantu batono sente zakola kampeyini nga tebambuza ekinzikya nze nalina ttiimu nina ttiimu bwe tukwatagana bwe tuba tulina kyetwagala okukolera abantu tukola mbabuulira nti kati nze nina kyenjagala netukikola tulina kulinda musaala gwa palamenti okuvaako ekyokolera abantu kale omuntu sigamba nti buli muntu asobola nze ttiimu gyenina esobosezza okukola kino ndowooza okwetegeka tekitegeeza kutunda naye ne bwe ntunda ekintu nga nkitundidde bekakutu tekinsala kuba yewaffe byenkola ambulensi gyentutte ambulensi ngitutte ngaejja kuyamba n'abantu abanga bali mu famire mwenyini wegamba tensala ne bwe ntunda ekintu kyange kasita mba sizinyweddeemu walaki naye nzikoledde mu bantu bewaffe nnyo lwaki muntu yonna osazeewo bato ambulensi mu kaseera kano kaseera kano ambulensi yetagisa nnyo kubanga abantu omulwadde omuwendo gw'abantu abadde balwala wegasseeko abantu ba covid nti tubadde olwedde abantu balwala nekwegasseeko covid kati okubajja gye babadde juka entambula ekyusa tebakyatambula babadde batambula so kibadde kintu kiyetagisa nnyo ekyambulensi. Okay. Omuntu yeebuuza palamenti ereeta mu kaseera kano okwepinga otya n'ebintu byobadde towamanyira. Palamenti tuli mu kuyiga era nze ng'omuntu okugamba nti ndi mu kuyiga era sigenda kupapa manye okuyiga ate manye okukwata kati ndi mu kuyiga palamenti. Ebyolimu twalabyeko omukulu Segelenya naye ng'atoni ambulensi sigwe wakoppye nedda kibanga agamba nti waliwo omukazi eyazadde eri n'omulala n'azaala e Masaka ne bagamba omuzi w'e Masaka nga yazadde ate nga n'owerira yazadde nedda obwetaavu bwe bujja nga bufaanagana buba bufaanagana kati ekirwadde kya covid tekiri kawempe wokka nti weweeyongedde abalwadde kiri mu nsi yonna eri atanakikola yaba akisobola okukikola yamba ku bantu mu mbeera eyo. Abantu bakakuto baagagana nnyo nga balindawo obuvunaanyizibwa bwabwe abateekemu ekivulu okubasiima naye tetwakirabako. Ekivulu covid yakirinyeemu kati kudakika eno twayingidde ku mirimu kukola ekivulu twakyagala nnyo n'abamu ku ba service providers tuba twabasasulako nnyo era tuli mu teesaganya nabo babe nga batuddiza ku nsenge zaffe naye ekintu kiri kimu nti ekivulu covid yakirinyamu netugenda kukolera abantu genda basanyusa mu kukwatula service naye tebasubirayo pate pate kudakika eno sina kwogera ku pate kubanga embeera ya covid tesobola kuba kyapate leese teri mu byabufuzi era nsaba abantu balina egiteeka mu byabufuzi nti wano tebakulonda ambulensi teriko banoda ambulensi y'abantu bonna 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 saagala gamba nti ambulensi oli agikozesa ebibye nagambe nti ate osoomera gundi mazzi ambulensi ngenda gimuntalinga ngenda gikola nga saavisi okukyekwasa nti saavisi yafudde driva tugenda kuwaffe tumulondoola okuba nti abantu bafuna saavisi tukyalina obuzibu n'abantu b'ekiebe
nti akyeba eggombolola eyo ne Kasensero bakyalina obuzibu bw'ekkubo, tukyalina ekizibu ky'ekkubo eyo tekisobola kunonayo bantu era wiiki ejja ngenda kuyiya amazzi ne begaba nga galemye okusala gatya olunaku ntono ngenda kunoonya ebibukayo ndabe kyekusobola okukola kubamu ambulance ku ddakiika eno eyinza obutasobola kubayamba bakyekuukayo ate nga kuba batunuulira nnyo kubanga eddwaliro lyawo bwewamu weetaaga ambulance naye tugenda kulaba engeri kikyetusobola okukolera nga tugenze ku ground tugenda y'abantu baffe kulala kyensaba nti ambulance bagikozese bulungi naye naffe tugenda kusigala tugirondoola